IGG Betty Kamya abadde bannayuganda olukusa nti singa omukozi wa gavumenti yenna munnange agezaako kubeera nga abeera arrogant, agezaako kubeera nga akuboggolera, agezaako kubeera nga akuyisa bubi, nga yeewulira mu ngeri yonna, yeemanya, nga yeewulirira ku mulimu, nga gwe munnange oyagala buweereza, ono mumwambalire nammwe mumuboggolere nga bw'ababoggolera, oba oli awo n'okumulangira. Era tukikolera ddala. Naye lwakuba nti agambye nti wabula singa ate omuboggolera naawe n'akupacca oluyi ate kati genda wa Betty Kamya oloope. Ntugenda wa Betty Kamya oloope. Naye kwegamba wano bannayuganda newankubadde nga IGG agezaako kukibategeeza nti mwe babosi baabo abakozi ba gavumenti, so si bo nti be babosi, mwe babosi bo baliwo kuweereza mmwe kubanga basasulwa ku ssente zaamwe wa musolo. Ekizibu ekiri mu Uganda ekiyinza okuleeta ebyo byonna byonna kyakubeera nti ebitongole bya gavumenti era ndowooza mwe muva obuweereza abantu babeera basuubira kibako kubeera nti bifumbekeddwamu nti byawambibwa tribes. Ojja genda okwesanga katugeze nga bw'ogenda oba mu Ministry of Health ojja sanga nga waliyo tribe eyawambayo. Katugeze mu biseera biri Mulago waalingayo nnyo Abakiga Mulago, ate mu bitongole ebirala nga naye eriyo abaayo oyinza okwesanga Abasoga nabo balinako bwe bakola ki bwe baawamba n'abalala. Kakati eyo si kyangu nnyo muganda wange oba oli awo gwe katugeze omukyoli okujja mu kitongole nga kirimu Baganda bokka okubeera nti nno onooba n'esse ey'amaanyi. Si kyangu yadde n'akamu. Jjukira nti n'emirimu oba okufuna omulimu mu bitongole ebimu nti oyinza obutasobola kufuna mulimu naddala bw'obanga toli wa ggwanga limu. Waliwo mukwano gwange omu gentera okubanyumiza wano, yali avuga mmotoka n'agenda mu kitongole ekimu n'asaba omulimu gw'okuvuga emmotoka ne bamugamba nti kituufu olina experience ate ne gy'obadde okolera tumanyiyo gy'okoleddeyo nawe amaanyi. Era mu bonna abaliwo abasabye omulimu gwe ndowooza akyasinze okubeera qualified. N'akyamuka n'ateekako akamwenyumwenyu smile ennene. Naye munnange ebigambo ebyaddako ate byali by'amaziga. Bamugamba naye ekizibu kakati bw'oba nga tukuwadde omulimu, bwe tuba tukuwadde omulimu tugenda kwogera naawe lulimi ki? Tukula naawe olabe wano. Agenda okulaba nga bonna abaliwo boogera olulimi lwe lumu. Bamugamba kati tukuwe lulimi gwe twogere naawe lulimi ki? Era nga mutuufu oba oli awo singa yali alumanyi yalibadde akola ki? Awaddako yalibadde akyusizaawo awo. Naye bw'atyo bwe yavaayo ng'akitegedde nti mu bonna abasabye yabadde alina experience ey'amaanyi, yabadde asinga okubeera qualified kale. Naye nabo basaaliddwa nnyo kubanga tebalina lulimi lwe bagenda kwogera naye. Olulimi tebalina lwe bagenda kubeera nga boogera naye, era bw'atyo bwe yavaayo. Kakati arrogance eno, eva ku ki? Lwaki abakozi ba gavumenti ebiseera ebimu baba beeyisa bubi? Tebabeera mu ofiisi, babeera bakola bye baagala, babeera mu bubaga bo babukola obubaga mu bitongole byabwe era ne babeerayo. Ojja genda okwesanga nti obubaga obwo bwe babukola babeera boogera olulimi lwe lumu. Bwe bakola obubaga obwo babeera boogera olulimi lwe lumu. Batono nnyo bye bayita okubeera nti nno babeeyungamu oba oli awo nga baabawa emirimu nga tebalina kyakukola. Waliwo abamu nga babazi ba bitabo, waliwo abamu nga bo babazi ba bitabo. Nina kojja wange adda ku maama wange mubazi, tabazi bitoko bye bigwa. Kati bw'atyo era amaliriza akoze emirimu egiwererako ddala. Abadde ku town clerk, akoze ku Uganda Revenue Authority, akoze ne wala yonna.
naye nga ekimutwalayo kiri kintu kimu nti tabala n'okola ki n'obala nti abo abatono. Kakati ebizibu bivaawo, arrogance evaawo kubanga abantu abamu mu bitongole ebimu bo babeeranga bya famire nti n'agenda okubeera ng'asiimuula alina kubanga ayogera bakwatagana olulimi, nawe driver balina okubanga bakwatagana olulimi, alina okubanga mwana wa anko oba mwana waani bwe bityo. Kati ebyo ayigijji nga tanaba kubeera nga akuma mu bantu omuliro gye bagenda okubeera nga batupacciza empi n'otukuba amasasi, yandibadde era atunula mu balansi y'ebintu ebyo. Newankubadde Gen. Museveni yatugamba nti abantu abamu bali qualified okusinga abalala, naye ekituufu kiri nti ebitongole bya gavumenti byandibadde emirimu bigimanya nti katugeze ku yunivasite e Makerere waliyo emirimu gyenkana gitya obungi bwe giti ne bwe giti ne bwe giti. Okay, kaakati kitegeeza nti okusinziira ku staff eno esomesa administration n'endala eno staff endala ekola emirimu okutandikira ddala ku muntu asaawa, egyo gyonna emirimu girina okuba nga gigabanwa kyenkanyi nga tewali nnyo dominance nti tribe emu yawambayo. Bwe tugenda mu ministry ya health nti tribe emu nti yawambayo nti olw'okuba nti balina influence kati mulago kabajjuzeeyo bantu baabwe mu malwaliro ga gavumenti. Ministry eya education nayo ng'etunuulira ekintu kyekimu nti abantu ab'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo nga Uganda bwefaanagana okusinza ku regions kale ne babeera nga at least balina okusika abantu mu regions ezo ez'enjawulo okusobola okubeera nga bafiiringa ebitongole bya gavumenti nti oba katugeze national water n'emirimu bagimanyi egiriyo era nga girina okubeera nga gigabanibwa kyenkanyi. Tetulema kulaba tribe emu nga yeekola kyedominatingayo kubanga awo arrogance awo bweva kubanga wabaawo emboozi nnyingi nnyo. Airport katugeze ku airport n'ebirala olaba nti enguzi etambula ku airport ne batuuka n'okubeera nga bakenula aba ssente mu bantu abagenda okubeera nga badipatinga bateekawo okutiisatiisa emboozi tuzibawadde nga wano, naye nga bakimanyi bulungi nnyo nti abantu bebawa emirimu egyo era abantu bonna bali mu ssaako y'emu mu lulimi na mu buli kimu boogera kyekimu bakwatagana nnyo. Okukosa munnange n'ensonga enkulu ey'okubeera nti nno Uganda tesaanidde kufugibwa muntu kubeera nti agibeerako kubanga yavaako ebyo byonna. Singa Uganda efugibwa omuntu katugeze n'efugibwa omusoga emyaka 10 bw'avaako kitegeeza omugeso wajja ebintu bigenda kukyukira ddala. Ati kati awo omukakkwa bwajja bigenda kukyukira ddala, omunyolo bwajja bikyuke, omunyankole bwajja bikyuke, omukiga bwajja bikyuke, omufumbire bwajja bikyuke, kitegedde n'omuganda bwajja bikyuke. Singa biba bwe bityo nsuubira okuba nga obuweereza tebugenda kubeera nga buweereza abantu ebikya kubanga omuntu aba tajja kubeera nti minisitule bagifuula maka gaabwe. Kale IGG Betekamya obubaka bwe tubweyanza obukubeera nti nno awadde abantu amaanyi okubeera nga baboggolera kugamba singa ba officials oba ba employees aba gavumenti abakozi ba gavumenti batandika okuyisa obubi nga baboggolera abantu bali arrogant nti naawe bwakuboggolera naye muboggolere wabula bakuba oluyigenda olwope wa Betekamya bw'oba tebakusibye nga tebakusibye oba okukunona ekiro drone neekutwala Katonda akuyambe. Ekikulu kyandibadde kyakubeera nti nno ekikolo kyennyini kye baali badde basigulawo
ekikolo kisooka ekyokulwa mu buyinza, ekyo kimu. Constitution erina okuweebwa ekitiibwa ekkobe ku bisanja, n'emyaka 79 gikomewo, ng'omuntu kwakumu kubeera ng'akulembera eggwanga. Naye ne retirement age wano abantu emyaka bagikyusa. Waliwo omwami omu wano ye kennyini IGG kyajja ripooti nga baakyuzinga Ismail Mulindwa ono akola nga Director of Basic and Secondary Education, naye nga ava mu Ministry of Education and Sports. Ono basooka mufunako ripooti okuviira ddala September nga 9, 2024 nga bagamba nti yeeyisa mu ngeri etajjansa, era ne basala banoonyereze nga IGG ku bikolwa bya Director ono. Kakati bano era bagamba nti omukulu ono Mulindwa nti yasalawo okubeera nti nno akuutiza birth date ku official records, era nga kino kyamuleetera okubeera nti nno asigala mu ofiisi newankubadde nga yali atuuse retirement age. Kati Mulindwa kigambibwa kuba nti yazaalibwa 1962 e Lugaaga Isingiro wali mu Western Uganda, era nga details zonna ezikwata ku byensoma ye nga biraga nti yasomera Masaka Secondary School n'aqualifyinga okuva Enkozi National Teachers College NTC 1987, era bw'atyo n'abeera nga yafuna omulimu mu Ministry eya Education and Sports mu mwaka gwe gumu n'okutuusa kati. Naye kati bwe twogerera munnange documents ziraga nti yazaalibwa 1969 mu kifo kya 1962, era kitegeeza nti yatandika okukola mu 1987 ng'alina emyaka 17 gyokka. Kiba kitegeeza naye ng'ate yali amaze okusoma okuva wali Nkozi National Teachers College 1987, naye ng'awo kiraga nti bw'abanga yazaalibwa 1969 mu kifo kya 1962 kitegeeza nti yatandika okubeera ng'akola mu Ministry of Education and Sports nga n'emyaka 17. Kakati munnange omusajja ono n'abeera nga abadde awo ebbanga lyonna mu public service yadde ng'emyaka egiritayaringa jaggwako dda. Kati ebyo byonna munnange bireetawo embeera ey'okulemera ku mirimu, ng'ogasseko nakiri ekyokuba nti nno emirimu bagiwa bantu baŋŋanda na mikwano, so si kwabo oba kuva okusinziira ku qualifications zo n'okusosoze mu mawanga n'ebirala bingi nnyo Uganda birina okubeera ng'etunulamu, era nsuubira okuba nga IGG alinawo omulimu munene nnyo okusinga otusindika okubeera nti muganda wange ffe tutuuka okuba nga tutanga n'okwepacca empi n'abakozi ba gavumenti abatambula ne zipisito batukube ate bamalirize nga batututte mu makomera nga batutwala ng'ab'empisa embi ba hooligans. Entalo zetulina zimala ez'okununula eggwanga, olwatu tugenda kubeera nga tulusobola olwo lutalo luwanvu muganda wange.